Ebbaluwa embereberye Pawulo gye yawandiikira Timoseewo. Timoseewo embereberye Essuula 1. Nze Pawulo, omutume wa Kristo Yesu, okusinziira ku kiragiro kya Katonda omulokozi waffe, ne Kristo Yesu essuubi lyaffe, nkuwandiikira ggwe Timoseewo, omwana wange ddala mu kukkiriza. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe bakukwatirwe ekisa, bakusaasire era bakuwe emirembe. Njagala osigale mu Efeso nga bwe nakusaba nga ngenda e Makedoniya, oziyize abantu baleme kuyigiriza njigiriza ndala. Bagambe balekeraawo okwemaliranga ku nfumo ne ku kulondoola enkalala empanvu ez'amannya g'abajjajjaabwe. Ebyo byongera mpaka mu kifo ky'okuyigiriza abantu ebya Katonda ebiri mu kukkiriza. Ekigendererwa mu kiragiro kino kwe kwagala okusibuka mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa. Ebyo abantu abamu babivaako ne badda mu mpaka ezitaliimu mugaso. Beefuula abayigiriza b'amateeka ga Katonda so nga tebategeera bye boogera wadde bye bakakasa. Tumanyi ng'amateeka malungi omuntu bw'agakozesa mu ngeri entuufu. Tusaanye tutegeere nti amateeka tegaateekerwawo batuukirivu, wabula gaateekerwawo abo abagamenya n'abajeemu, aboonoonyi n'abatatya Katonda, abatali batuukirivu n'abavvoola ebya Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, era n'abatta abantu abalala. Gaateekerwawo abenzi n'abalya ebisiyaga, ababuzaawo abantu, abalimba n'abalayirira obwereere, n'abo bonna abakola ebitakkiriziganya na njigiriza ntuufu. Enjigiriza eyo entuufu yeeyiyo ekkiriziganya n'amawulire amalungi era ag'ekitiibwa aga Katonda atenderezebwa agankwasibwa. Neebaza Kristo Yesu Mukama waffe eyampa amaanyi ag'okumuweereza, era yalaba nga nsaanira n'ankwasa omulimu gwe. Newankubadde ng'edda namwogerako bubi, ne mmuyigganya era ne muvvoola, kyokka yansaasira kubanga ebyo nabikolanga mu butamanya nga sinnaba kumukkiriza. Mukama waffe yankwatirwa ekisa kingi nnyo, n'ampa okukkiriza era n'okwagala bye tufunira mu Kristo Yesu. Ekigambo kino kituufu ddala, kisaanye okukkiriza ekigamba nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola aboonoonyi. Mu bo nze nsingira ddala okuba omwonoonyi. Kyokka Katonda yankwatirwa ekisa, munze asingira ddala okuba omwonoonyi. Kristo Yesu mw'abaalagira okugumiikiriza kwe okutakoma, era mba ekyokulabirako eri abo abali mukkiriza ne bafuna obulamu obutaggwaawo. Kabaka ow'olubeerera, atafa era atalabika, Katonda omu yekka, agulumizibwenga era aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mwana wange Timoseewo, nkukubiriza ojjukira ebigambo by'abalanzi bye baakwogerako edda, olyoke olwana olutalo n'obuzira, ng'okukkiriza era n'omwoyo omulungi bye byokulwanyisa byo. Kubanga abalala abagaana okuba n'omwoyo ogwo omulungi bafiirwa okukkiriza kwabwe. Mu abo mwe muli Himenaayo ne Alekizanda be nnawaayo eri Setaani balekeraawo okuvvoolanga Katonda.